Je baleko nyama. Kwana njebale. Amanya. Solomon Namvule abanji bamanyi nga mama PTMOF. PTMOF. Yes, tukulira erinnya eryo PTMOF. Canada. Yes. Okay, kiki okole Canada? Nga nina bingi byenkole Canada. Mu side entertainment. Mu side entertainment nina mukwano gwange bamuyita Ruth Wanyana abeera e Los Angeles. Yantuma mbaleeta nti yenze mbaleeta we Canada. Gwaleeta abayimbi bonna e Canada. Abasinga obungi. Well, I organize conferences every year. I have 2 conferences. So nina mu May ne September, but on those conferences of course kubeerako entertainment, tuwa abantu amagezi ebya business, ndi mu Girl Child. I have a non-for-profit organization, but after the conference wabeerawo galas, entertainment, so that's where I went for an opportunity okulaba nti ndeeteramu abayimbi ne bajja ne batusanyusamu ngaffe abantu ababeereeyo. Okay, mwe muleetera abayimbi baffe okutuseera mubayite ne mubawa ssente nnyingi. Ngabankaaba bamanyi mama PTMOF ndi wa charity nonya sente z'abaana ebintu byonna bye baddako bye bya charity, so no abasinga bambi we can't pay worth what they make here. By the way, most of the artists bendeese ba complaining b'omusitula n'omuleeta kati show for example conference ezokuba Friday, Saturday, Sunday ngagenda performing ku Sunday closing kati esente bo bwe bagambe sente ze bakola on Friday ne Saturday bwazigatana ez'omuwadde, sometimes it's not worth it, but sometimes bayina omutima ogutulumirirwa nga baffe bafaani baffe baabwe abali eyo ne bajja, but we can't pay really. Nabo baagala kujjako Canada kutambulako bagambe nti batambuddeko nakyo kirungi, like nze mbeera ngamba bamanager baawano lwaki omuyimbi wo talina visa za buli nsi ngenda omubuuza nga talina visa ng'ate nino ginoonya, what are you managing? Okay, so komeka mutubasere mutambulemu travel history nkulu, ensi ekyuka, music yaggwako, okuba kahiti leero enkya ne kavaawo, so okwetegekera n'okuba ne visa. Kati benfuniddeko visa ze Canada nga bayise mikono gyange bayina 10 years plus. How can you pay me back for that visa that I've given you for 10 years? Osobola okweyiya. Mwe muleeta abayimbi baffe okubomba okudduka nadduka ne badduka nokuba manager ogera owulira nti ali Canada ye ensi ebeegaani bibaamu n'okyusaamu ne career n'osalawo nti kati kankolereko eri bannaayo toyinza kukiitako mama PTMOF entertainment ali ati Canada naddala abayimbi be mujjano ne mubatwala eri beeyisa bati mabegako twawulirako Irene Tale okujja Canada yafuna obutakkanya n'abaali bamututte ate agenze ne bano ate bano bamupakudde mwebbako abayimbi nga batuuse eyo. Sigana kiyita kwebbako bayimbi kiva ku promoter. Kati nganze promoter nkulayiza nkulayiza nga tonnajja, nkulayiza nga tisina kufunira visa, biki byogenda okunkolera ntegeeragana ki. It's an agreement, I think. Oba a contract. Okay. I think. Kati abantu abasinga bafuna obutakkaanya because baba tebateeseza bulungi n'abayimbi, baba tebategeeraganye bulungi what is in the contract, what you're supposed to do. So omuyimbi waba tali certified, of course aba alina okwekyanga. You know, ayina talent ye ataddemu obudde, she's a celebrity, she's for Irene because she's a woman. So her manager is a woman, so they really have to have some strong ground, you know. You can't take them for granted. Okay. You know, I advocate for women, so. Nenga byabatuukako. Bibaawo. Mama PTMOF. Okay, abayimbi abali eyo lwaki we batuuka eyo abamu batugamba bayina ennyimba naye tezikuba eno tezikomawo. Really? Tezikomawo. Really? Julie nga bakubidde album tetugifunanga Julie nga afulumiza nnyo ku bayimbi bendi close nabo ye Julie birungi nowadays ya Mutesasira twalisirisamu. She has made nice songs and yeah, she's doing well, especially anti kati music yasinga yadda ku YouTube. You really have to subscribe and follow and do that. I remember nga nakagende Canada nga nzija wano nensaza ka CD
kasidi ne kavaawo nenzija wano nengera ne ka flash nenkakuba nekakati emotoka zetuvuga zirimu bluetooth like ngenda ku YouTube nenkuba oluyimba lwonna lwenjagala so hit zaabwe we feel it as I don't know how it is here but they are making albums. I think Julie alinga mu 2 albums since she traveled. Tetufuna nkwado oluyimba n'olumu wano wadde Julie ngenda kusindikira kalinki kano program eno you need to share the music so that by Uganda baba fan you keep them in contact but yeah Judith babiri ali kuki she's doing well she's okay she's fine ali kubiki abantu beebuuza bala abantu mwe mubatwale mbawo budamwe ate neno ntuuka nga tubakyalina no sagala mwogerako nnyo but she's doing great and she's performing in the diaspora and she's doing great actually I'm one of the people that is gonna host her on one of the concerts that is coming on May 21st in Toronto, Canada. Tugenda kubeera naye. She's good. Eri baba charginga sente meka? Banange oyagala banseere. Eri tuba mu byakuteesa. Nga wenjogera nawe wano ne mga mwana jangu ngatire nze nkaaba nnyo nze sawa kwogera ku bya sente ezivaamu zigenda kuyamba abaana jangu mbeererewo so yeah but they actually have a standard a minimum titasobola kusitukira ku sente weziti kubanga music now it's not the only thing they are doing you know what I mean they have other jobs. So I'll talk more about Julie because she's a close friend of mine. She's officially on Musawo right now. Oh. Yeah, so she's in a medical field. Kati sente za medical field zisasula nnyo kati nzo muyita ku kipakasi. It's one-on-one negotiation. Okay, me Julie konzi Julie banna. Omuyimbi abantu gwe basinga okwebuuliza ddala ye Cali. Oyo kubye n'akakule. Lwaki oyagala mwogereko? Bannange Cali ali kuki? Oh my God, do I have to talk about him? He's doing great. Really? What I want to let you know, munsi zonna zemmanyi, Canada is the best country in the whole world. Eyaniriza buli omu oba ovudde waggulu ku bwa selebu ng'odda wansi oba ova wansi ng'odda waggulu, Canada is the best place. So buli muyimbi wammwe ali Canada temumweraliikirira, they are doing so well and so fantastic. Tetweraliikiridde Cali akola biki? Engeri jo ali mu music Cali yes nga ffe tulira ndongo ya deva ewa Cali I like ajja kulaunchinga album but oh my God he's doing very great. The last time I saw him is by the way is a very the thing is change agala ku Canada oba ku Bulaaya abayimbi bwe bajja eri mu diaspora tubeera family. Abayimbi ba wano Uganda tebatuukikako baselebu nnyo noyita mu manager n'okwekubisaayo ekifaananyi n'okukola naye ebiki. So when you come to Canada like I would rather say it was my first time, my first experience. Ngenda kwogera ku brother wange ono but he knows I love him so much. Orlando, yeah, he's a brother. No, Orlando aliyeyo. Yes, he's a friend. He's a family man right now. Like ever since Orlando we attend kutukuba omuziki in Uganda. What if Anyonyola Orlando? Yeah, like what I was saying. Before nali simutuukirirangako nali simumanyi because of the celebrity status. Naye eri we are brothers, we are sisters, we can laugh. So abayimbi we bajjeeyo like we become a family. Okay. Obadde tugamba Orlando kati abayimbi we bava eno ne batuuka eri kibookya kye kimu ne mudda ku level y'emu. Ensi ekwatako. System y'emu ffenna tufuga. Obeera celebu naye era oba family. Kubanga kati nze bw'onsangayo nga waakajja mba nkutegeerera ebisingako by'obadde tomanyi wano ate ne nkutwala ku level endala. So I think wano bamuyina protocol mungi oba biki I don't know abayimbi bamwe abaana tebatuukikako. Orlando akola biki? He's also a family. What I know is family. He's in social work. Yeah, he's doing great. Alabiriya bakadde. Nze si kyenjogedde. One man rest Orlando ali ku bakadde. Ali mu social work actually ali mu ba youth. He's doing very great and he's changing lives. Yes. Omwana ono Cali gwe batubulya nti asiba mu shelter. Ebintu bibadde bitambula nga bitutuukako eno.
ekintu ekyo I don't know waki abantu balowooza mbu kiswaza. Like people say those things to put people down. Naye bw'ogenda e Bulaaya naawe ne bookera n'ova wano kabeeraani wabeerawo ffenna we tutandikira tosobola tandikira eri okitegeera kati olugendo lwo luba lukuleese e Bulaaya lusinzira nzize kuno nayo ssente nzize kuno nayo mpapula nzize kuno nayo famire nzize kuno nayo ki kati gwe kyosalawo kiki kyozza okunonayo system oba oyina ogiyitamu ng'abalala we bakolaki we bagiyitamu tekiswaza kubanga nange kamwa kwogera kye nayitamu era kye nabeera w'otuukira okufuna akatabo kibategeeza nti omuntu ali mu shelter ebintu ebyo nga bya immigration gojja kunkwasa nze ne bikudda waffe ojja kuddayo tunyonyeramu kati kibategeeza nti omuntu ali mu shelter abantu abamu we bajja beewaayo they try to claim so if you claim wabeerako bagiyita shelter naye kibanga kisulo gy'olina okubeera empapula zisobola okutambula ng'oli awo so teri bakomera it's not bad actually babawaayo ne ku ssente mufuluma mukola ki si kibi nnyo nga we bakyogerera so Kali ali mu ddomu at the moment ali mu shelter Kali si kyeŋŋambye mama PTMOF kyagambye naye abagezaako okubanga boogera ebintu ng'ebyo naawe ne bookera ku makya ne bakuwa visa n'ojja ekintu ekyo kituuka ku muntu atandise okunoonya empapula oba obutuuze ye system katugiyite system tukirongooseemu so ali mu system akyanoonya empapula amale sikimanyi nnyo naye naye mwe mulabika muli baalugambo tuli baalugambo naye people need to know their artists bali Canada bakola biki ate mwe mubabeeramu so lwaki temumuwaayo ku shows na performing tanatuusa ku performing I think I personally namutuukirirako naye nga I think we atambulira is still under contract yalekawo he's a big name you know that's a big name you're talking about so I think contracts ze yatambuliramu ne labels and everything tezinamutuusa ku level yakubanga performing yeah kati akabaka mugobenja ali muluma wa contract se Canada Canada wala ndi badasikayo obusente bwagona I think it's just the system tanatuusa but I think he will. Well, recently Spasada and Rabade twali tumanyi Kali ajja kujja performing ku show gye wa yaliko kati tuwamulaba yaliko mama PTMOF manage Kali mutabani wange mwagala nnyo naye nga yaliko but nga naye bwono situka n'ova wano n'ogenda mu nsi endala okitegeera ate n'oleka eno nga wakyaliyo abakukutte tusayininga ebipapula ku makya so kati mu career ye bambi alina empapula ze yasayininga so bwe zinaggwako and everything then but he's akutte ku baana akutte ku music akutte ku generations everybody who was looking after him nze kyenjagala ku bayimbi abo nti we bajja batandikira mu baana baffe ba youth yeah kyagala okugamba nti contract yaleka aleseno ekyamulondola paka ebeesobola omukwata yeah nze kyeyaŋŋamba the time I wanted to hire him yeah he's not supposed to perform unless that contract is done bubaka bwowo abasayininga abaana bwe batyo abasayininga abaana bwe batyo ne babateeka mu makomera ne babateeka ki situation bwekyusa omuntu mugondezeemu ate if you do it you break it oba osasula sente nyingi oba oliwa so that will be the only reason lwaki is not on stage but he's okay. Kali musolokera ku makya ne mu yitawa ikibenda performing eyo nga ate Kali gyali kweye musayini yes bate mulese buzibu mukwaya je bwabanga ono asazewo okufuna visa n'okujja so that means he can nze omuyimbi we mutuukirira like nze mba ku contract yange ebikusibye ebyambayega sibimanyi mba njagala kulaba nti otuuse owadde bafaani bange kye baagala like basically that's why lwaki abayimbi baffe bagiye mu basuza bubi Bulaaya mubayisanga ebintu ebitagasa kisinzira promoter buli promoter n'empisa ze naye nga mugye bali abazirina nze omu ku bantu ab'empisa ennungi omuyimbi mulabirira n'enkukola atya no obujulizi bwe buli ani yali akundoopeddeko ani yali andoopye osanga balindoopa naye nze I respect their talents
first of all omuyimbi oyina respecting talents ekiralo oyina okikiriza nti ekireeta obuzibu abayimbi bano balina family and friends e Canada kati gwe oba omulese ng'omuyimbi ziri family zimubeerako n'obuyinza obusinga ku ggwe nayagala amutwale out amuweemu amutamiize ng'ekivulu tekinnaba kati ebyo ekyo kiyinzijako actually nze omuyimbi simugaba mpaka ng'amaze okuperforminga bw'amala okuperforminga then mubamuko ne access kati nammwe bambi abooluganda b'abayimbi nali mbadeewe nali Mutesasira ffe ba promoter omuyimbi n'omutambuza buli wamu n'omutwala mu bantu kati banaamulaba ddi kuba omuyinako oluganda kuba mukwano gwo awo wetufuniramu challenge. Okay, na wala ate tebeefuga nga batuuse. Of course buli omu aba amulwanira, he's a celebrity, come on. Ogambe ebiro bya May ninayo bambi exhibition ya Made in Africa buli ayina ka business ko yagala katunza abantu ba diaspora inakyo yagala okukola kino kyekigwe mukisa gokka goyina May 19th 20th and 21st tuyina abayimbi abakabi abali line up eri awo nene nnyonyo kuno otwala abayimbi kuno ku line up ninako Jostede ninako Winnie Nywaji line up yange of course ninako gospel artist yekagwe mmanyi wano Levixon ninako Pastor Bugembe ya line up nene nnyonyo atubire bono bayisa bulungi ate tobasero lokuba oli kubya Cali ndi musufu nnyo